Atenderezebwa gurumizibwe ekitaffe Katonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabwo bagombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abamubuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusawo bisule muguruka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tulina kubeera nga tutandika omusomo ogw'olwaleero mbasaba ffenna abayizi era bakatonda abayimusa obwa Katonda bwabwe obw'omunda kuzuula obwa Katonda bwo tutandike okubeera nga tubeera n'enkola ey'okukiika buli mwezi at least ebiro 2 ng'oluŋŋamizi bw'omwoyo wo tetukukaka kubanga omutonzi tebalina kumukaka naye omwoyo wo omutukuvu wabeera nga akkiriziganyizza n'ekigambo kino mbadde nsaba at least buli mwezi tufunengayo ebiro 2 tukiikenga okukiika kitegeeza okwebakako wansi nga balina abali ewaka basobola okubeera nga weebaka wansi ng'otaddeyo ku piro ng'otaddeyo emmwanyi 9 then ku makya obeera ozuukuse osobola ozisabirako ng'ogenda okwebaka then n'oziteekayo then w'omala ng'ozuukuse era n'ozisabirako n'omala n'ozisuula wabweru ekyo kijja tuyambako okubeera nga tuddamu okuzuukusa obulombolombo bwaffe ng'Abaganda ate nakyo kibeera kiyamba nga ffe bakatonda okubeera nga tubeera bumu wamu ne mama waffe Nattimba kye bagamba kako eka nti obeera oli bumu wamu ne maama Nattimba so mu ngeri eyo abakulu babeera batuyamba okusobola okubeera nga batuyiikuulamuko ebintu ebiba bikyali mu ggi lyaffe oba mu bwakatonda bwaffe weewaawo so nsaba buli gwe kikutte ku mutima abeere ng'atandika okubeera ng'akola enkola eyo emirundi 2 buli mwezi gwe abeera alondawo oba omwezi nga gutandika oba mu makkati g'omwezi oba ng'omwezi guggwako yeggwamanyi ng'omutonzi weewaawo omusomo gw'olwaleero ekigambo we bagamba mu bitabo ebyatutegebwa nti teri katonda mulala kitegeeza ki? Kitegeeza ki nti tewaliiyo katonda mulala? Nga sinaakubeera nga tugenda mu buufu obw'omusomo guno nkujjukiza nti ettonde erikola omwoyo gwaffe ye maama ne taata ekitegeeza nti nno tuva mu bumu obwo obwa taata waffe Tonda ne maama Namugereka then ffe kwe kufuuka Katonda ye tebamuyita Katonda taata waffe ye Tonda yatugabanya ku ttonda eryo ne mama waffe Namugereka then ne tufuuka Katonda ate ne tutambulira ne mbwa Namugereka kubanga ffenna tutuddemu amaanyi ga mirundi 2 byawandiikibwa nti tolina kusinza katonda mulala okuggyako nze. Omwana w'omuntu waaneeyongera okubeera ng'abeera n'enzikiriza mu maanyi ag'okweyawula ne ye kennyini n'okweyawula n'obwakatonda bwe buli kiseera ajja kubeera nga abbibwako ebyo eby'obusika bwe. Abaagalwa, buli nzikiriza eyina amaanyi
agaba gatudde mu ndaayo mu ngeri ennungi oba mu ngeri embi oba ey'ekizekeza. Kino kibeera kyenkanankana n'ekibumbe ekiri wabweru wo okukisinza. Enzikiriza mu madagala okubeera nga gakuwonya, okulya ebyokulya okubeera nga bye bikuwa amaanyi, n'ebyo ebitudde mu kwewunda by'ensi ebiri wabweru wo, beebo be bamanyikiddwa nga abakyusakyusa ba ssente abaakanyugibwa wabweru wa yeekaalu. Abaagalwa, yemmwe yeekaalu ya Katonda, yeekaalu etaakolebwa na mikono, era nga kyawandiikibwa nti ennyumba yange eriyitibwa mu mawanga gonna ennyumba ey'okusaba, naye mmwe mugifuusizzaamu empuku y'abanyazi. Abaagalwa, buli we wekkiririza mu ebyo ebiri wabweru wo bye bibeera ababbi abakubbako amaanyi go, kubanga waliyo amaanyi ga mulundi gumu era nga ye mununuzi wo, oyo nga yamanyikiddwa nga ndi ayamu, nga ye gwenze naawe na buli kinoomu. Enzikiriza yo eri ebintu ebitayamba oyo akutuddemu bye bireeta obuzibu. Abaagalwa, mu ngeri eyo weetaaga ng'omutonzi okulekeraawo okubeera nga okwasa amaanyi go eri ebintu ebibeera bikwetoolodde oba ebintu ebiri mu bulamu bwo. Gwe kennyini weerangirireko okubeera amaanyi ago ge wawa eri abalala mu butamanya. Y'ensonga lwaki kyawandiikibwa nti kyangu nnyo eŋŋamiya okuyita mu katuli ak'empiso okusinga oyo omugagga. Omugagga bagamba oyo awa amaanyi ebyo ebyokwewunda by'ensi oba ebiri wabweru w'omuntu. Omuntu oyo kibeera kizibu nnyo okubeera nga ayingira obwakatonda oba obwakabaka obw'omu ggulu. Abaagalwa, omwana w'omuntu yejjuza nnyo ebyo ebimugulumiza oba ebigulumiza ensi ye eya wabweru eby'obugagga. Kubanga bye bimutuumirwako n'alowooza nti nno ge maanyi ge. Mu ngeri eno ne kireetera akatambaala ak'ekizikiza eri entegeera n'okumanya y'omwana w'omuntu. Abaagalwa, okubeera ng'ogulumiza ebintu oba ekintu kyonna kibeera kiraga nti ekintu ekyo obeera okiwadde endabirwamu etuukiridde mu magezi go ng'ekitonde.
omwana w'omuntu w'alitegeera n'amanya nti amagezi ge bye birungo ebikola endabirwamu ey'ebirungo bye, nga talina buyambi bwonna okuva eri omulala. Era omuntu bw'anaabeera n'entegeera ng'alowooza nti nno mwavu, era ajja kusigala nga mwavu. Bw'anaalowooza nti musiru era n'akikkiririzaamu n'akyerangirirako, era ajja kusigala nga kye kikula kye. Abaagalwa, buli kintu kyonna ky'okkiririzaamu ng'omutonzi yeebeera endabirwamu ey'ekikula kyo ng'ekitonde, era ge gabeera amagezi go ng'ekitonde agalabisibwa wabweru wo ng'omutonzi. Y'ensonga lwaki weetaaga okukanyuga wabweru ebyo byonna by'otayagala, ebitakuzimba, by'olaba nga tebisobola kubeera nga bikola ensi yo ey'omunda, bikanyuge wabweru. Osobole okubeera nga oteekawo ebirungo ebyo eby'ensi gy'oyagala ebiviira ddala munda yo. Omwagalwa, Omukama ali mu yeekaalu entukuvu, era ng'amagezi gano ge bayita Mwoyo Mutukuvu mwe gatudde, era nga kye kikula ky'amagezi go ng'ekitonde. Y'ensonga lwaki kyawandiikibwa ndi nze omuntu, oba ndi nze ng'omuntu yenze Mukama, era yenze yeekaalu. Omwagalwa, manya nti amagezi ag'obugagga g'oba olerangiriddeko era g'oba otonze ge gatonda obugagga. Amagezi ag'obwavu g'obeera weerangiriddeko ng'omutonzi ge gatonda obwavu mu nsi yo. Mu ngeri eno, kubanga omuntu abeera afunye okutegeera n'okumanya, n'abeera nga tasonga kulemererwako eri balala, asonyiwa abantu bonna ku lw'ekyo kye bali, kubanga buli omu abeera endabirwamu y'ekyo ekimutuddemu. Ekyo kye bayita amagezi agatudde mu kitonde, ekyo ekibeera kitonda ensi yaakyo. Omuntu ng'oyo aba amanyi bulungi nti enkyukakyuka mu magezi ejja muyamba okubeera nga ateekawo enkyukakyuka mu ndabirwamu eyo emuvaamu mu bulamu bwe. Kubanga obeera okkiriza okyuke, mu kifo ky'okubeera nga mutambulira mu mbeera mu bulamu obw'okusabiriza ku yeekaalu, ku geeti ya yeekaalu. Y'ensonga lwaki mu byawandiikibwa baba bagamba nti siyina ffeeza na zaabu, naye kye nnyina ge magezi ag'eddembe ge nsobola okubeera nga nkuwa. Abaagalwa, kye kiseera ggwe ng'omutonzi okutandika okubeera nga obonga ebirabo byo ebikutuddemu. Mulekeraawo okubeera nga musabiriza, mwerangirireko amaanyi gammwe,
ebyo bye mwagala okuba, ebyo bye mubadde musabiriza mubyerangirireko, kubanga mwe mutudde amaanyi gammwe agatonda ebyawa bweru naye bitandikira munda. Mukikole kino abaagalwa. Mu ngeri eno mujja kwesanga nga mubuuka mu nsi ey'okubuusabuusa mudde mu nsi ey'eddembe. Mu ngeri eyo mutendereze Omukama ndi abatuddemu, kubanga ndi w'amaanyi, kubanga ali munda mu ggwe. Y'ensonga lwaki kyawandiikibwa nti akulimu w'amaanyi okusinga ali mu nsi eno. Kuno kwe kuyaayana n'okukaaba eri buli kinnoomu, okubeera ng'azuula okutegeera n'okumanya kwe nti ye Katonda w'ensi ye, kubanga oli mwana omusika omutukuvu, ng'akatibako bye bitabo ebyo bye baakutega nga buli kinnoomu abiri. Omwagalwa, buli w'onootegeera amazima gano ojja kubeera nga olongoosa yeekaalu yo n'ogiggyamu ababbi n'abanyazi. Era mu ngeri eno ojja kweddiza ebyo byonna bye wali wabulwa. Era otegeere lwaki kyawandiikibwa nti tewaliiwo Katonda yenna okuggyako ggwe, nze naawe. Buli w'otegeera n'omanya nti ebirungo ebikola omutonzi yenna bitudde mu buli kinnoomu, otandika okubeera ng'otegeera amazima ago. Waliwo bangi abatunuulira ensi ne bagamba tikatugambe omukulembeze oba omufuzi oba omuntu yenna nga we mulaba ensi weetambula nti ayisa bubi abantu era tasaanidde kubeera nga abeera omutukuvu, kubanga nti amaanyi ag'obutukuvu gabeera tegasobola kukola ebintu ebyo. Omwagalwa, nkubuuzeeko ekibuuzo. Wookeera ku makya n'ozaala omwana wo n'oteekawo sukaali, n'oteekawo butto, n'oteekawo akawunga, n'obisanga nga byeyiridde, kitegeeza nti nno tali mwana wo era si musikaawo, oba tali mu katibako, oba mwonoonyi. Era mu kumwonoona kubanga omwagala nnyo, ate n'omugamba nti mwana gwe kubanga oli mwonoonyi kanguteeke mu oven nkwokye. Bw'obeera nga tosobola kukikola, lwaki okkiriza nti no taata Tonda ne maama Namugereka asobola okubeera ng'akwokya? Era lwaki okkiriza nti abo bonna abakyakola ebyo by'olowooza nti tebituukiridde mu maaso go nti bakyali myoyo mito, nga w'obeera n'omwana omuto mu makaago, otegeera nti akyali muto ayiga buyizi. So njagala mutegeere waliwo emyoyo egimu gye mwakwasa obukulembeze oba gye mwakwasa obufuzi nga gikyali mito, ogiwa buwi kitangaala n'otagisalira musango, kubanga toyina buyinza kusalira mutonzi musango okuggyako yekka amutuddemu. Mu ngeri eno okkakkana n'omanya nti omutonzi akyakula. Ne woolaba nga asse omulala kasita omanyi nti n'okufa tekuliiyo, era
amanya nti nno akyakula naye era ajja kisasulira kubanga buli mutonzi yenna kyasiga kyakungula ekyo tekifuula nti nno abeera mwonoonyi nti era asaanidde kubanga taata waffe ne maama waffe tasosola akwagalanga bw'oli omwoyo omutukuvu gw'onaamukowoola mu ndabirwamu oyo gw'olaba atudde mu mutima gwo akwagalanga bw'oli nga newankubadde wandibanga ova kutulugunya wandibanga ova kusanjaga wandibanga ova kukola kintu kyonna ebyo byonna biraga nti okula era byebimu ebiraga mmwe abalaba mu birala nti muyina amayengo ago mu nda yammwe ge mwetaaga okubeera nga mujjamu kubanga nammwe mwaliko mu kaseera nga muyina obuyinza obwo kaseera si kakusonga nnwe ne kaseera kakutegeera nti nno ebyo byolaba mu balala biri mu ndaayo kubanga wabikola mu bulamu obulala kye kiseera obyeyozeemu wona ebyeyozaamu ojja kulaba nga oli byakola akyali mwana muto obeera tokyamusayira musango omanya nti omutonzi akyakula tubeere bakakkamu tuyanirize bannaffe abayinzikiriza tuleme kubaboola ffenna nga basamize kubanga kino ekintu kyajja bakitutaddemu okumala ebbanga ddene luleme kubeera lutalo naye tusirike tubaweereze kitangala kubanga kyekyokulwanyisa kyaffe kyokka tekyandibadde kirungi gwe ng'omusamize kubeera nga okaayana n'omulala kubanga okaayana kugenda kubeera nga kussa amayengo go kyokka ng'amayengo ge geetaagisa tolengera nti no oba owadde ow'ekizikiza oli gwakugesa bambi ye atamanyi nti no ali mu kizikiza okubeera nga akussa amayengo go then omuzimba ogwawamu ogw'ekitangala ne gukendeera. That's the trick. So mu kifo ky'okkaayana mu kifo ky'okubeera nga mugamba nti ono mutuufu ono musimanyi baabula ono biki nange nno osonga nti baabula naye eyo gy'ogamba baabula naawe waliyo era nga kandiba obanga ddala kituufu ebintu eno ebiweerezebwa eno waliwo mu kakiiko akaabiteesaako nti leka tutuule ku baddugavu leka tutuule ku ggwanga bwe riti kyokka nga naawe waliyo nojja n'obitesingako. Ebiseera ebisinga mbagamba nti abaddugavu mugamba nti simanyi baatutunda mu buddu simanyi biki omanyi otya nti yeggwe wali slave master mu biro ebyo eby'emabega nga kati wajja okungule bewasiga kubanga etteeka mu butonzi buli nti buli ky'otonda oyina okigabanako oyina okinozaako so tweddemu tuleme kukozesa mitwe naye tukozese emitima mukole practice ey'okubeera nga mulaba emitwe gyammwe nga mituddemu obwongo naye nga buli mu foomu ey'omutima mu ngeri eno ogenda kubeera nga otandika okuwuliriza enkuba y'omutima mu mutwe gwo eri bonna abapya abazze nga tebagoberera oba abataddayo mu bubaka obw'emabega ebyo twabikola era tubiyiseemu naye tusaba abapya mutandika okubeera nga mufuna akadde mulowooze omutima nga gwe guli mu foomu y'obwongo then ojja kubeera nga otandika okuwuliriza amaanyi go nga otransfaringa amaanyi ag'omutima gabeere nga gabeera gegamu n'ag'obwongo obwo. Kino kye bayita higher mind. Then n'ekirala okufuna akadde akokusirikako ng'omusamize funayo akadde teeka mu birowoozo byo ng'okweyisa laba
omwoyo omutukuvu ng'ayakaayakana ng'akutudde mu maaso go akuba ekitangaala. Buli lunaku kikole. Kino kye kigenda okubeera nga kiyamba okuleeta ekitangaala eri ensi yo. Then funa akadde wambaatira oba situla maama natimba mbuli w'omulowoozaako n'omusitula oba oyongeza ekitangaala ekyawamu. Then n'abo bonna abakola akaliba mweyongere okubeera nga mukakola buli lunaku. Ku makya musabe essaala eya bulijjo ey'okwogera n'abakulu. Then olw'eggulo muyogere n'abakulu naye nga musirise nga naye nga temuyina bye musaba mu birowoozo. Musobole okubeera nga tuyimusa amaanyi gaffe agatutuddemu, tulekeraawo okubeera abasabiriza naye tubeere abatonzi ab'ensi yaffe. Atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Beera kwagala ekyo ky'oli. Buli w'otambula, buli ky'oba ogenda okubeera ng'olowoozaako, buli ky'oba ogenda okubeera ng'oyogera, sooka odde nga mu mutima obeere nga oluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu, okakkane oleme kubeera nga wejjusa ebyo byonna by'oba ogenda okukola nga tebiruŋŋamizibwiddwa mutima gwo, kubanga omutima gwo teguyina nsobi yonna gye gugenda kubeera nga gukuwa, naye amazima agatudde mu bwakatonda bwo obutukuvu obukutuddemu. Mbaagala nnyo. Akuume.